Tutandise show yaffe bwe tuti kubanga kati eno gye tubadde nga tetunatandika mumba temumanyi biri eyo naye nze ne Malusi tubadde tuyomba abaana ba Malusi baleekaana tugenda tandika show ya Suzie show ya Suzie eno gy'olaba abantu bagirinda. Yes, I know. Yeah? I know. Obadde okimanyi tabalinda show ya Suzie? Kimanyi nange. Ono Suzie ye Katonda yamuwa favor. Yeah. Kayimba kalabye kali bakayimba batya kaliko favor. Favor. Tonyimbisa byesategeera abantu basekere. Suzie, by the way, what's your best song? Gospel. My best gospel song. There are so many, but I love Sinach songs. Nga kaliwa. This one, simanyi title, naye kagenda bwe kati. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness, my God, that is who you are. Ako. Ukagala nnyo. Yeah? Yeah. Okay, kayimbako. Yeah. Wow. Exclusive gwe mukutu tusinzidde okubanga ate otulabira. ALLANCRUZ ge manya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira. Tuli ne Malusi wamu ne Suzie omwaka guli mukuggwako. Suzie ayagala kusiima abantu be ababuulire next year bw'ayagala ogitandika. Otherwise buli omu katubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikira awo. Tutandikidde eno ewa maama waffe. Maama waffe Malusi. Buuza ku bantu. Mbabuuzaako mwenna abatulaba abali eyo. Musiibye mutya muli mutya. Merry Christmas and Happy New Year. Naye nga nze nsingira ddala okwebaza ALLANCRUZ. Munnange okujja mu bulamu bwange nali sikumanyi. By the way, guno gwe mwaka gutusoose okumalako nga tetuyombye. Tubadde nga tuyomba. Nze siyombangako naawe. Wamma abatulaba nsiyomba. Wamma twerumaaluma. Mpozi ekyo. Naye ate ne biggwa kati tuli ba mukwano bakati myaka yemeka. 17. Yogera ebintu ebituufu mu bantu. Naye singa tetubadde mu kamera. Yogera ebintu ebituufu. Emyaka ng'ebiri kale. Olimba. Giri ebiri ma. Natandika naawe 2. Nga CRUZ exclusive yakatandika. Yes, kati giri emyaka emeka yogera amazima ebituufu. CRUZ exclusive eri myaka ebiri. N'ekitundu, yes. Ono 2 mmeka? 222. Yes. 2 ala naawe. 219 2 nga nnyingira ennyumba yange eno n'enkuyita abadde kyono. Anyumiza gwako. Maaru 219 ne twakwatanira. We twakwataganira n'enkuyita. Muno bye mwekoza. Jangu wanega mukwanza sitambuza sirinya boda sijjeyo gwe jangu wano wenkuyise. Neera munnange era Mukama nga n'atukwasagana ne weereeta kankuyite kwereeta ne weereeta. Weereeta. Najja kubeera oli bulungi. Yali 219. Omwezi ogwo gwali gwa 7. Oli otya maalo? Ndi bulungi. Webale kuuma Suzie. Suzie mukuuma naye nga ne baza n'abawagizi bange mwenna ba TikToker banne kye mwankoze. Nakamalako emyezi 3 n'abaana banjagala okufa. Senga Malusi kazisika. Omera. Byonna mikwano. Bambi banjagadde. Yes, munjagadde buli omu gyali bonna n'abali ebweru n'abandabira ku Suzie bannange bambi Mukama bawe kimusinga okwagala abawa obulamu abatalina baami babawa abaami abalungi ate abatuufu abatalina zadde mufune zadde eddungi ate nga pozo olina omwami bagende nzekka nina omwami sebo mutumireko ntumira omwami wange omulungi yes. Mwagala nnyo badde ogamba oti manya waku mutima oyagala bamutwale. Side eno ndina omukyala omulungi Miss Universe. Of course agenda kuba atubuuzaako mumbejja era ayogera ddala nga bambejja katubuuzeeko eri abakola for the very first time n'abazze nga bakufollowinga babuuzeeko. Muje baliko basebo ne banyabo yenze Asimwe Grace abasinga bampita Suzie. Ndi musanyufu nnyo
okubanga ndi bwenti kati andi musanyufu ate nyongera obba kulisa mu Christmas yabadde nnungi ffe yabadde nnungi nabadde wano ewaka iye ne maama na alani naye kati ffe wano ebeera Christmas buli lunaku iye kati tewabaddewo kyamaanyi kiri awo kubanga enkoko tuzirya ennyama tuzirya so buli kimu tubirya kale kati era nze nadde nkimanyi nti era tugenda kubeera nga bulijjo nga buli wiiki nga bwe tubadde tulya ekintu kitambulira ddala bulungi yes eddagala olimira bulungi Suzie nimira bulungi era guno omwezi gwange gwa mukaaga ogw'omukaaga kati 6 months ng'amira eddagala Suzie awezezza n'emyezi omukaaga iye guno gwe gusembayo era mu January nja kuba bampima viral load yange yes giwera temuwakala giwera Suzie yajjana omwezi gwali gwa kutaano nga guggwako tegwate kunaana kuggwako mwezi gwa kutaano yes tegwali gwa kutaano Suzanne Maalo weebale bambi gwa kutaano Maalo mubale emyezi olabiridde nno Suzie obadde oyagala ndabirire gwe era mbadde nno mulabire Suzie omwaka guggwako malusi muntu kika ki mu bulamu bwo mu budde bwo marusi nga njogera amazima marusi muzadde kye bayita omuzadde kubanga bw'obeera mwana muto olina okuwuliriza omuzadde ekyo kye mmanyi ate nze ansingako ate alina n'abaana naye alina abaana nga nze bwendi bali infact abamu bali ne mu range ng'eyange kati anuŋŋamizza ate anjagadde ba mu byokwagala nti alina care alina love afaayo ye muntu abeera ku dduka naye nga gamba leero bannaye ngenda kuliisa Suzie n'omwana we leero ngenda newe kiba kibuze ALLANCRUZ newe kiba kibuze maama takugamba nti sigenda kikola oba sirina yeeraliikirira n'okweraliikirira paka n'azinoonya n'aleeta oba mata oba pampa oba ennyama kyemusaba alani we nayo omulwadde nayo yanga nnyo nga nakatandika eddagala lya TB nga terinaba kumanyira mubiri gwange likukuba enjala buli kadde naye awo we nalabira nti marusi mukazi marusi muzadde kuba singa nali kannungu simanyi ebyokulya buli kaseera ku mbeera gy'omanyi nti ikonomi yayingirawo naye ne tulya ennyama amagi enkoko buli kimu amatooke bagasera naye wano ge tulya ennyo omuceere piraawo buli kimu kyapa kyazireeta namukubiranga nemugamba njagala akamuwogo n'akayekkaanya nedda awo mba nembye wabanga nga ngambye nti yekkaanya nedda ebyokulya ye alina eŋŋombe atera okugamba nti no ebyokulya bino byansi byakuleka ebyokulya obirya nomala n'obitwala mu ttooyi marusi bw'agamba mazima kati we muba mulyanga agamba weekoonere she's a darling, she's a mother. Yes, I don't always want to even speak about that kubanze chinkabya but mama wamma mukama akuwa omukisa akuwere ddala omukisa akuwere kubanze mbirabye luno nga nkuze ebisinga alani nze naye namanyira embeera ewaffe tukekkereza wano biba mu bungi si byakugula butto wa 5 mutola kadomola iye bibeerawo mu sitowa nga bingi kiggwawo nga kiyingizawo ekyo kiggwawo nga kiyingizawo kati abantu bakusindikira akasenteko kano bakusikeno kubanga abantu abamu bakusindika ku simu yo bazikujjako nedda tazinzijaako ezo ziba zange kale bwemba nga waliwo kye neetaaga
awo nga nzyayo nga nkozesa kyenda oba nga waliwo kenneegombye ngaako omanyi Allan waliwo ebimu naye byotalina kusaba maama buli kimu kati nze ndi mwana muwala wabeerawo ebintu ebimu ebyekiwala ng'ebyo kati nga sobola kujja ate ngambe maama nga bw'okalaba kantu kali simple maama njagala nika maama njagalayo kapaadi ako nkeegulira bwe mba nnina ate neraawo abamu nga talina nangamba embeera ekyamukuttemu kuba mba mulaba bwe beemukuttemu nange nnyingirawo akasente ke kannyambako nawe oyingirawo iye Marus omwaka emyezi 6 ne kali twala nti omwaka guli mukuggwako wajja obulamu bwa Suzie ku kalayini saawa zino singa egimu ku mikwano gya Suzie gimuremembaringa buli membarinzi tetumanyi bulamu gye bwaligenze but Suzie abadde muntu kikaaki nga bino ebigambo byoyogera bijja okuva ku wamufuna okumutuusa ano kozi terubadde lugendo lwangu but omuntu ayagala amanye endabirira n'otuukira okujja omuntu oli gwe twafuna okumutuusa kale abatulaba si buli omuntu okula naye ffenna tuli banjawulo Allan yeyakuza si yeyankuza eyakuza Suzie si yeyankuza kati bino ebintu biba nga byakusikaŋŋana mugwa omuntu omuteeke mu ky'omwagala abeere okitegeera yes kyemmanyi ku Suzie kale ye muntu gwe tubadde tusikaŋŋana naye omugwa naye atereera omuntu atereera buli omulaga nti kino sikyagala Allan ndi mukambwe nze ndi mukambwe ate enkuba kwanza omwana kati nze olunaku olwalyo kyenyinza okugamba abatulaba eyo kasooke kugambe nze abaana bakedde ku makya ne booza engoye abawala kwa nazikunyizaamu eggulo naye bakedde ne booza engoye nkebedde engoye ku waya ng'engoye ezi ze zitaatukudde naye ng'ate mbadde neebase ne booza engoye olumaze ne bakwata emirimu ne batandika okukola omulenzi n'avayo ne balongoosa buli kimu Susan ne bakuba eri waggulu Susan mukazi muyonjo Susan mukazi muki ate nange ndi mukazi muyonjo kuba nze Allan si byakwenyumya nze siina suuka ya bbulu n'obuuzi oyo nze nsoma musuuka ya white okuva matabuta white kati Susan kyovula nga mwagala Susan mukazi muyonjo nnyo ebimu bibaawo ne tuyomba ne bikakkana naye mukazi muyonjo nga wookiwulira Susan tasobola kulaba kintu awo nga kikyafu n'atakyoza ekyo sobola kimuwaayiriza mukazi muyonjo nnyo era mukama n'abatusaasidde Susan ajja kufuna omusajja kuba waliwo ayagala Susan saagala kulimba kakyo kankigambe neza ujjo akimanyi omusajja ali ttaki ayagala kuwasa Susan kino kati kyogere ku kamera kuba nzadde sikimugambanga n'ajja kuba atutte omuntu omutuufu kuba mukazi muyonjo nga wookiwulira ayagala wasa Susan omwana oyo ayagala tuteeka mu mikolo kulya mmere obudde buno naye nga bambi Susan ye sina kyenyinza kwogera ajja kudda mu layini kuba nze njagala nnyo omuntu ow'empisa njagala batuka omutwala nga maalu senga maalu omwana omuyisiza mu bintu byonna polling junction zonna yes ate mukozi bambi abatulaba mulimu abazadde bannange abazadde abali eyo kansooke mbabulye mwenna abali eyo mikwano mbakubiriza newobeera ng'olina ssente mmeka obugagga bwo bugenda kusaanawo ng'omwana tomuyigiriza kukola kyova olaba osanga kanjogere nabwe nti osanga ebyana n'abaana okitegeera omwana n'omusanga nga maama we yafa obugagga weebuli naye ng'ebintu bikyaliwo kati n'osanga ebyana byebyo n'osanga obugagga bwaliwo ebizimba abitunze ssente aziridde azikwanyemu bakazi okitegeera omwana muyigiriza okukola buli bwayiga okukola obulamu bumwanguyira okitegeera ate ne ssente tesobola kuggwawo Maru mbali njogerako ne Suzie nga tunajja kamera Suzie ayagala kukola next year Suzie ayagala kutandikako ka business tukyogereko ngaffe abantu abakulu wamu n'abali eyo
abayina enamba y'amarusi gwamaze nebbanga ne Suzie oza Suzie kikyasobola okuba kye tusobola otandikirawo Suzie mu kaseera kano oba gwolooza asobola kukola ki tukubyemu akafaananyi awo ne Suzie atubuulire. Kati Suzie yayinza obbagamba kuba kati nze byemmanyi bya gomasi kuyiriba okitegeera kati nze byemmanyi bya gomasi mpazi n'ebyeddagala ate Suzie tasobola kukola byaddagala ate Suzie tasobola kukola bya gomasi okitegeera kati ye alina kyayagala kyanaaba ayagala kyetujja omuteekamu kuba mu mutima gwe kyaba ayagala ate kijja mwanguyira nnyo okitegeera kati nze mbadde njagala tumweka chance ayogere ye nze njagala kino era aba asobola kikola kuba buli woba oyagala ekintu kati gwe tolaba nti wagamba nti oyagala kubeera bloga kati tekikunyumira. Suzie eri abatulaba omwaka guweddeko bakusobozezza okudda engulu bakusondedde waliwo omwami bamuyita Wumalu oba ali mu America oba ali UK simanyi oba atulaba naye yaŋŋamba Suzie oyo bw'ali baateredde ajja kuba n'entandikwa gy'anaamuwa naye ndudde muwuliza naye Suzie nga gwe omuntu n'abantu abalala beeyama ebintu bingi. Okimanyi nti mulimu bambi abeetema oba obusobozi buba buganye ne mulimu abeetemanga tujja kuweerezanga kino tujja kuweereza kino waliwo n'abansuubizaako ku ssimu ya Suzie ne mugabe ebintu baabitisse nadde ndi awo nga kameseji kaze ate ebintu saabitikka sente zaali nnyingi ate mwaka gujja okitegeera kuba Suzie ayinza okubeera nagamba mama yaŋŋamba essimu yange baagitikka ate essimu sigiraba gwe kye bagamba ky'omuwa kyono yagambye agenda kukuwa kino ng'ojja yes okitegeera neziba sente kwaliwo yetusindikirako akusente mugaa akasente kaffe naka banki zera nagamba ne mugaa Suzie wali bayagadde akasente ke nakamukwasa naye mulimu abatusuubiza ne bitatuukirira era nga woobimanyi yes abantu ne batuukiriza era tubeebaza bane wini ali atya bannange ntudde muwuliza oludde bitegeera ensonga ziri byebyo nno Suzie wamma wanje abantu baabo beebuuza gwe oyagala ki next year era oyagala kukola ki era gwe kiki ekikuli mu bwongo gwe kyoyagala nga kyola oli amuli ekigenda kukusobozesa okubeerawo ne mutabani we Alani kale enkula ekintu kye nali ŋŋamba nti njagala ennyo njagala nnyo ebintu bya fashion okwambala obulungi ate nino mmanyi okutunda n'ekirala saagala ndeke ne kajuisi kange kali saagala nkaleke nti bwe mba nfunye edduuka nga nkola nga ntunda obugoye bwange njagala mbeerewo ne kafriji kange kali juisi wange nga naye mmutunda naye nga okutunda engoye ze nsinga okwagala nze. Kati bwekuba kutunda ngoye omwaka guno ogutandika nze mbadde mbuuza lwaki tosoose n'otulaga ku sikiru y'okutunda otundire marusi? Nsobola okutunda nsobola okutunda kubanga kiri about customer care ate n'omutindo gw'ekintu ky'otunda. Manyi Alani nga bw'olaba nti maama tumanyi n'okola make-up kati maama nga bw'omulaba wakolera waliwo semanyi kati nnaku zino aba bridal bangi ate n'ekirala marusi muyigiddeko some things bye mbadde simanyi. Marusi ye muntu omukozi nti alina extraordinary things byagattamu mu business ye ne broadening. Osanga bridal mu biseera lindako January awo ba February ojja balaba bajja kuba tebakola naye ate marusi yajja kuba akola. Lwaki? Kubanga agenda atekamu ne internet essimu yo girina essaawa yakakato olina essimu osobola n'okubeera ng'oli waka n'otundira online. Ennaku zino Alani ogenda n'okuba ekifaananyi ku ddami ey'omuntu n'oteeka ku status n'oteekako ssente ez'ozitunda n'ofunayo agamba nti olwo lugoye lwa mmeka kati gwe ow'edduuka oba bamubuuziza lwa mmeka wagamba 2.5 gwe wano ng'ogamba 3.5 gwekabanga naawe olonda olugoye ng'olulaba nti lulungi yes wabeerayo abo ababuufu era abo
baba bajja kugula ng'alina ssente ze nga yasazeewo nti ekintu akyagala. Kati mu business yaffe ya Marus Bridal Center gwe kikyosobola otwongeramu next yaffe tukuteeke ku board tugambe nti kati Marus Bridal Center ALLANCRUZ akola, Marus akola, Suzie akola. Gola kikyosobola okugatta ku Marus kuba katujjukira ono maamawo kyemukola wali kyekide kugamba kyangu ocreatinga ideas naawe okuyiga kuba abavubuka bangi basoma ebintu bya fashion and design oba babyagala naye nga talina nawe atandikira naye gwe olina omuntu alina engoye already gwosobola otandikirako kugamba kyangu nnyo okudeveloping idea ng'olredde olina ekintu ky'olimu so gwe ky'owulira muli eri kyosobola okwongera ku business ya Marus next year tutandike na business eriwo n'abalala banatukwatizako Marus nga bw'atunda gomesi mishanana egyo nga bw'agenda nnyo ku live ezo sobola okwambala omuntu n'omulaga material y'ekintu n'omulaga n'eki kyagula. Yes, kati ku live zezo kwensobola okunnyonnyola omuntu n'omanya nti types za gomesi mweziri mulimu elegance mulimu VIP mulimu kwegamba bwezityo zanjawulo kati n'omanya nti eneba yasenga eno ebeera y'abagole kuba omugole tayambala ng'ono agenda okubuuza oba okisusizza kati ey'omugole eba ndala ku y'abaana abagenda okubuuza sino Suzie ono tumusembe Suzie agenda sobola gomesi ate naddala ebintu bya online Marus oli munafunafumu naye era Suzie ono online awo ajja kikola kuba oluzungu lwayina wano lungi nnyo elegance ajja kumanya baana z'Obama saatini baanawutu anaye ajati nulumpungu mutumiddeko nnyo ye yaleeta ebigambo ebyo okufa okutandika obiwulya baana mwana z'Obama saatini zibaanawutu pure silk nagamba nonsinkanyeko ajati nulumpungu njagenda wali ku kizimbe kyewaggula ku supermarket bampeewo ka so nga bwe nkugambye nti omuntu olina omukakasa ate n'omulaga ekirungi naye era nebaza mama nti nali ngenzeko ku dduuka nendaba gomesi zatunda nalaba mutindo waliwo quantity ne quality mwawule bannange yawula gomesi y'omuntu ne material yaayo n'oliba gomesi kale material n'ogamba nti ngenda gitungamu gomesi egenda kuvaayo etya. Yes, abantu abamu tebamanyi bya gomesi ate n'osanga oli ng'awakana naye gwawakanya nga amaze n'emyaka mu gomesi byonna abimanyi. Yes, ate nga tomanyi kwambala jangu weebuze kusooka weebuzeeko kole research mu bantu abakikozeeko katala nze singa nina omukolo nsooka kunoonyereza noonye jangu wa Marus omugaye munne njagala omukolo omulungi njagala mbeere nga nnyuma nnyo njagala gomesi bweti kwegamba baginoonye edda nali mmanyize kushona yasinga naye munne nagenda okulaba Marus kuba nali mbaddeko ku dduuka lya kushona nalyo nagenda neŋŋamba njagendako ewa maama naye neesunze olunaku lwanantwala mu tawuni ndabe ku gomesi ze era natuuka nga ndaba mutindo asuubula bweru Dubai ziwa asuubula Kongo take simanyi na lwaki abantu tebajja n'obwobeera ng'oli bweru eri ate alina amazima bane alina amazima osangayo omuntu wa online alani ng'osindika ssente zo n'azirya oba abasinga bambi abantu bakuwadde nnyo akabonero obutalya ssente z'abantu n'odduka. Yes, tali greedy already alina kyalinawo toza kasente akatonawo okobomada mpagenda kalya neddalani n'ekirala Marus ono gwolaba ezo zilive zakola nze zimpadde okusoma abantu bongera kati mu kifo ky'okuwaayo nti advertisement wadde naye agikola by the way ne kubukedde namulabako okwo ku TV kale agoyinga extra mile era ba bride bonna ndowooza mukopera ku Marus kwe bakoppa nabo ne batandika okikola iye
awe nyini Maru Bridal Center. Maru Suzie alaka yakutegeera nnyo. Sikuntegeera. Alani nze mba njagala ekintu mba nkyagala. Ate sissa mukono nga sinnaba kifuna. Nakimanyi Suzie lwaki tomutraining ebintu ebyo? Nja mu training kubanga ne wenjogerera kati. Olaba zawuji oyo ali awo ebbali. Zawuja nja mufiirako naye. Ogenda mufiirako nga Sharifu. Zawuja kuba kati mbadde nga nkola live paka namuga itawo wano. Sente zenkola kwenzija ne nkusasula itawo wano. Naye nga amutadde ku live kati nanga nsinga. Okunyonyola. Aya. Era mbadde nga nteekako. What is Jauza? What is mama nga luzungu lwe babuuza. Ng'amala kutuukako ne bamubuuzaako ne basanyuka ayogera oyo kati asinga nange. Njagala bambi next time. Naye nga bambi nebaza nze sijja kulimba. Yes, nebaza bambi bonna abampagidde bonna ate abantu bambye ne banzikiririza mumpeereza sente zammwe. Bannange Maru kyogere. Bannange buli aweereza bantu bangi baweereza sente oli naweereza akadde onaweereza 5 onaweereza 8 onaweereza 2 onaweereza 10 ng'abaana bagula engoye abakyala bagula engoye abamu ne bampa sente gulira omwana wange gulira tatange gulira ki naye Alan wobanga gy'oli mukwano nga nalya sente zovaayo naye ate sisuubira kubanga newe naazirya ziba tezina kyezigenda kunkolera mba nzisalinnya wansi ate oli abaanina okuneesiga okumpa sente aga sijjagera mukyalo oyo mukolki mubbi naye bambi buli abadde aweereza sente oba lugero lwa 10,000 ate nga tukola delivery. Mukola delivery. Guru Soloti buli wamu byegamba mazima si kujubisa. Lira waliwo kyenjojo kyenjojo yes mbalala bushenyi yonna Alan tewajje tatutte gye batatutte engoye saagala kulimba ate nga abamu bagula ngoye 3 ngoye 2 ngoye live ate nga TikTok na kati guno mwezi guna kwera gwa 3 yes abantu badde tebammanyi naye soka webaza abakutwala ku TikTok. Ani yantwalako wali kwoli Alandi gwe wantwalako gondaze kugundiyo munnaye gonna omumanyisa bano abantu TikTok Amaru nze nakula ku TikTok. mutabani wange wuli muuka era kyova okuzaala omwana nga bukyali n'osomesa nga muga munnange tugende ku TikTok ng'aginteeramu nze nagamba nga Maru genda ku TikTok ng'abinteeramu twakolerawo ka video yes mbukuggyeko mwana wange era gwali esomesa omwana somesa omwana nze mutabani wange omwaka ogujjaga ya musinia ffe yabinteeramu titititi ne TikTok ekola sente bambi munjagadde baana mmwe bakyala mmwe baami mmwe munjagadde yes mukama abaye kyemusinga okwaga muyite mu mwaka nga muli bulungi ate mweyongere n'okufuna sente bambi bampagidde kuba omuntu nga tebakumanyi omuntu n'asindika sente n'akukkiririzaamu nagamba nnondera olugoye n'olusindika n'alusiima tokiyita kya muzannyo mazima era mubeere n'amazima bakyalamu abali eyo abali mu ngoye yes ate ng'omwaka ogujja era tugenda kukola omukolo gw'amarusi gwe naani nze tontepanda bigambo wammono tampanda bigambo ani agambye omukolo tugenda kwanjula gwagenda okunyanjula nze sinakwanjula ndeka mune tompanda bigambo nze banyanjula dde okujjako nga banzeemu buzibanika tekigaana nika ejja kujja naye sikati tompanda bigambo nze tonjogeza kyabadde anti nowe wetubeera amona aba wama nkutumiddeko nnyo Mr. Sharif Mr. yogera ekifo gyakolera toyogera mwana waffe gwe obadde ki toyogera bifo wama Suzie omwaka ogujja kikyoyagaliza anti Maru nze muyita maama Rusi nkwagaliza emirembe gyonna nkwagaliza obuwangaazi nkwagaliza okusomesa abaana bo bamaleko iye
ate nkwagaliza kyennyini ekyesitalaba ekiri mu mutima gw'ekyo ky'oyaayaanira nga bw'oba ofukamira ogamba ayi Mukama ayi Katonda ekyo kyennyini ky'oyaayaanira kyotasobola tugamba naye nga gw'otuula wali ogamba singa nfuna kino Mukama akikuwe guno omwaka oguddako. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mwagalize bambi nze yaŋŋamba mwagalize ku balongo. N'abalongo bw'oba obeetaaga maama Mukama ye abagaba era abakuwe. Bafunemu ono taata waffe. Ne weeyogeza nze toteekamu muzindaalo gwate. Ate nga mma ninayo abasooka. Kati njagala. Maro inayo abalongo manyi tebabeesibaako. Oyali mu ebyo. Maro Sharifu byalimu mbwalonga. Nze mbadde simanyi balongo bagamba. Pozi Maro ogira. Oyina n'eddagala biki? Nina n'eddagala erigira abalongo. Taka eri omuzindaalo gwo. Eddagala ly'abalongo bambi tulina gwe omukyala ali eyo ng'oyagala eddagala. Yes, ery'okukyalira ensiko weeriri. N'ataakola. Tumukolako mu nnaku nnya. Naye Suzie omukozeeko bulungi emikolo nga senga. Buli kimu akimanyi Susan, eddagala liraba wano nga tulinoga. Ne tulyanika ne tulikolamu powder. Yes. Soko bampere ennamba yo. Osekaki? Ate ekiwuka kikulu myaka 4. Abakimunnumidde. Mukwano gwali eyatulaba. Oyogera ne Marus Bridal Center gw'olaba wano ate era nga y'omu yesenga Marus Kawomera akola ku nsonga z'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Yes. Omwami ng'oli eyo tolina maanyi tukayina kati gutya nsolima. Omukyala ng'oli eyo tewakyalira nsiko tulina coupling scrub. Yes. Ate n'obwamazzi tubwina water syrup, viras, tulina museereza. Kale ebyo nabyo n'obiraba nga w'obyogedde bw'obikola. Suzie asobola okuvaana omwaka ogujja nga kati ye bizinesi gy'alina ng'abiyize bulungi ng'ayina ew'okola ki tetunoonya wala nnyo mu kino mama wo kyayina mwokoppa kituufu. Ate era nga nze y'omu Marus Bridals mukwano ka ofa kakyaliwo paka February ng'omugole ng'oli eyo mukwano gya tukwambaza ate twaleese engoye elegance Susan nga bw'azoogedde tulina engoye empya eza elegance zeziri kati. Yes, mujje tubambaze tukuwe engoye ennungi ennyo n'oyambala $1,800,000 ne tukuwe engoye 3 ez'obugole, engoye 3 eza metron ne set 3 ez'ababuuza. Marus Bridals asangibwa ku Anet Plaza. First floor F11. Tuli opposite Magoba, tuli kumpi ne park enkadde. Ennamba y'essimu y'eno eri 0782 60 8505 oba osobola Airtel 0702 60 8505. Wow. Suzie, mpeera abantu kanamba kabaagala okuweeshingira omwaka omupya omwaka omulungi n'abakwa omanyi wafuna bafaani ng'oli agamba maani oyo omuwala buli wemutunya bwe nti nziramu amaanyi wazzaamu abantu amaanyi. Abali eyo abandaba kyensooka okubagamba Alan eddagala kiryamira ogaa nti alina ne hips. Susan nno waliwo bambi abawala balinanga babiri mikwano gyange kati twatandika okubeera ab'emikwano oba okuba gwe naye nabo bali ku ddagala era baagala mbanyonyeza abaami naye nga nabo nga bali balwadde kati bwe baba Susan ndabaga naffe tusobola okubeera nga Susan okitegeera era Susan bali balabira ku ggwe kikyoli juzi wamusibisa akaviiri bannange era kaako kwe kali ku mutwe bagenda tayisina Suzie kanda akaviiri koyina Mukama w'amaanyi
bannange abali eyo mwekiririzeemu teweevuma nsi era nze nja kibagamba oyinza okubeera ng'olowooza gwe embeerayo yembi ennyo naye bw'ozukka ku makya nga tewali kikuluma weebazenga Katonda Allan. Waliwo abaalidde Krisimansi nga balwadde nga bali mulago nga gye baagiriiridde naye nze nzuukuka nga ndi mulamu ne wemba sirina ssente naye nga ndi mulamu nga sirina wannuma kati laba sikini yange Allan nkyuse okumanya nkyuse nange mba seetegeera yes nagejja neeraba basangasangayo ne bakwana Allan nga sikugambye nti no ndi mulwadde tosobola kumanya era kati ku ddwaliro lyaffe gye CRUZ buli bwe ŋŋendayo buli omu ayagala okundaba. Bambi bakuwadde ki ku CRUZ? Bampadde bannonzeeyo ng'omuntu gwe bagenda okubeera nga bayamba especially omwana wange Buju Abudu agenda kubeera case study ey'ogwo omwaka ogujja bagenda kuba bamulabirira nga bamujjanjaba bagenda kujjanjabira ku bwereere okusingira CRUZ Joint Research Center Lubowa. Abasawo beeyo mbeebaza nnyo Mukama abawe omukisa ate mwebale kuba b'amazima si lino eddwaliro ly'ogenda ng'ofa ne nosuka n'olinda nedda bakwanguyira so mutabani we bamuwadde obujjanjabi bwa bwereere? Yes bamuwadde bagenda kuba ne we kabaka bamulonzeemu neesimanyi naye Katonda yekka yakola ebintu bye kubanga era babaddewo abaana bangi ababaddewo naye balonzeemu Buju ye Buju wano ewaka ye Abudu Abdurahman wano ewaka ye Buju. Kirungi nnyo bawe namba enamba yange ye 0700594607 n'abalala bonna ereeta boogere Dennis naye n'abalala bonna abalina emirimu nsobola okukola kati ndi mulamu buli kimu nkikola ate mpulira nga nina amaanyi kati neeyagala kati nojja ne negative energy mb'oyagala kumalamu amaanyi nedda oba olimbye kuba kati ndi fine siina kyentya ne bwe mba ntambula mu kkubo wali olina ngamba nti oyo nga amanyi kuba kati olwedde ensi emmanyi so wentambula mu town yes ensi akumanyi Suzie abantu bamanyi kubanga nyumize naawe gy'otambulira eyo natambulako nengenda mu tawuni naye bambi nagenda okutuuka okugula engatto omukyala n'aŋŋamba ali awo ku bagiyita batya nana center nali ntaddeko masiki nga engeri nyambala nnyo masiki ngenda mu tawuni kati bambi simanyi bwe nagiranga nempulira nga ningaziira kuba edduuka lyalimu abantu bangi nenzijjako mu masiki nga yali aŋŋambye enengatto ya $3.50 we najjako mu masiki n'agamba kwe si yegwe maarusi gundi yagamba maarusi kasita yagamba maarusi nentegeera nti antegedde bwate bwe yagamba oyo omukyala nanga bambi mbadde nkugoberera nedda tosasula wamma obadde okyatugamba omukyala n'akola mu dduuka omukyala yandaba neyeekanga nagamba si yegwe maarusi kati we yawulira maarusi nemmanya nti antegedde nemugamba yeyenze bannaye nga nsanyusa okulaba bambi mukyala gwe weebale nnyo kubanga yampa engatto ku bwerere nampa n'emitwalo 2 ngende ndye ne lanchi kuba ssaawa zaali za lanchi nenkomawo ewaka n'engatto yange awo munana yampa engatto era kyemmanya yagamba nze nkufolowinga nakutandika okulaba naye ndi musanyufu singa omanyi nga bwe ndi omusanyufu. Waliwo n'omulala akolera awo ku Totalu bamuyita Hajati naye yandaba kubanga nali ngenda kulinnya eddaala kale neneekoona kati nenzijjako masiki bwenti
nandaba ng'ali wabweru ng'andaba nandaba nempitawo kati mukudda bwe nti nanstopinga atunda bintu bya babebi bambi nampa ebintu bya bebi nampa obugoye bwa bbuju nagamba yegwe teweegana mukwano nkutegedde yegwasimwe jangu bambi mwebaza nnyo abantu bakwagadde yembebaza abantu bamanyi kati n'ebikane masiki mbasagala bandabe naye kati sikyatya kati manyi ng'obaleka ne bakulaba sikyalina kyenduuzinga already status yange bagimanyi ate bayigire ku nze ate okusinga okwekweka buli kadde ng'olinga agamba nti naye njagala mumiitingeko njagala mujja kunona nga ngenda kukola ne MC Cuts mu meeting emuko ne MC Cuts muyinza okubaako omulama gwe muyinza otutuusa eri abantu nja kwogerako ne Cuts ntera okulaba gundi zeezo eza you can tour bambi ye balogo omulimu tunulawo mu kamera bakumpeere short nga tulimu basatu lwaki weesegula batuweere short nga tulimu basatu gamba MC Cuts mu luzungu manyi MC Cuts ayagala nnyo oluzungu baako by'omugamba tandika by MC Cuts I'm here my name is Wondi bichi I'm this status omugambe you want to meet him mwongere okutwala omulanga gwali mutwala mu maaso nebyozoolaba nga akola tandika kuba kati nze mu luzungu gwe neesiga oluzungu lwayogera sinange sirwogera. Yes, hello MC Cuts. I've been watching all your moves and I've seen this project that you're on about You Can Travel. My name is Asimwe Grace and my story is on CRUZ Exclusive. Sometime back, that 6 months back, I was bad off. But right now, I really thank God that I'm very fine and I've cropped up to be better. So I kindly request you, I first want to thank you so much for the work you're doing because that's the best thing ever. You Can Tour has changed so many people because when I move out there, different people that saw my condition and they look up to me right now, seeing how I've been progressing, they're encouraged. And I've always told them, I've been preaching the same gospel that you preach, that HIV is real. I kindly request you that I can meet you if possible. If you can, kindly help me meet you. At least let me say hi to you. And let's also join hands together and move, creating awareness about HIV. I know there are so many youths out there that are ignorant about AIDS, that take life to be so volatile. I mean, they take life to be so simple in their way of living. But if we can preach this, I'm sure by 2030, as the goal is, we are kicking out HIV, out of Uganda, out of the whole world, through taking our medicine, using the condom carefully, and abstaining. Yes, so there are young youths that need this message, and I'm very willing to also preach the gospel with you. Yes, and I'm very proud to be HIV positive because I no longer hide away, I no longer fear anything, but I take my medicine very well, knowing that tomorrow I will live to see better things. Wow. Maru kuba mu ngalo, luzungu lubadde lungi. Kuba engalo zennyini maru, toteekamu fitina. Kuba engalo luzungu batuwadde lungi, gw'olusobola nange sirusobola. Leka gwe tukube engalo. Maru akola ki? Nze oluzungu sirusobola. Maru neriwuda webazeyo abantu mu luzungu. Kale sentence bbiri. Oluzungu sirusobola. Tuyite nasuunawo. Anakuyamba. Tomuyita naye. Tuyite zawujja. Gwe njogerera. Naye zawujja ne bamuwa okwogera oluzungu. Kiyinza obeera awo. Era mu nju muno bwe tugenda okusaba visa tusoosaayo Suzie mu maaso yagamba no don't worry, this is my mom, these are my sisters, this is Zawja and the rest are our fans. Kubanga ati we batugamba nti buli omu yeeyogereko ffe batuyita kuteekamu binkumu teeka n'ekinkumu teekawo engalo kinkumu ngalo
kyogera abantu tebasobola kusayininga anti wali eri ku gundi Migration ikuki? wali eri ku embassy ya America mbwekola bakujjako ngalo totawaana naawe omuntu aba ayina gundi ayina signature we asobola okusayininga bakujjako ngalo engalo zisinga signature anti we bakujjako engalo ebisigadde baba babirina byonna ngalo liiso. Okay, so thank you so much, Suzie. You're welcome. Thank You you. which team do you support? No, I don't. Premier League. I love Manchester. Wow. Don't add on. Support Manchester United. All things are going to be okay and well. Maru. Kale team kije weegomba. Waliwo Arsenal, Man U, Chelsea, Liverpool. Londako naawe. wali ngambye maalu munsi muno kiki osinga okwagala nze nkimanyi singa kwagala mamange singa kwagala mamange nezaako abaana bange nezaako omwami wange olonze nemba mukyakumeka tukola bukozi sagala kulimba ate lwaki nange sikwagala tetugatika shia ono maalu omugenyi aze n'eggaali byombi bisulewa osuze omugenyi mwami wa marusi nkutumiddeko nnyo happy belated birthday bambi birthday twagiraba ne tebaatuyita twebaatuyita munnange ku pate tulya nnyo keeki kati nkwise ku y'abaana nga lumu njagala ya mwami wo nkwise ku y'abaana y'omwe abaana bo nali bana nga birthday yes nga lumuddi nga lumu luno January yes ngenda kubeera London wamma ate ogenda London yes ogenda London kati awo mba nemaalu gisembezeeyo buli mwaka nga musibe bulungi mweraba bye